wetujidde olunaku olwalero oyo omwogezi wa poliisi Lusoke nga akakasa nti mu ggwanga ebyaddala mulimu abatujju abantu mulina okubeera bulindala eggwanga lya America n'eggwanga lya Canada bataddewo ekiwandiiko okulabula ensi ya Uganda era nga bakakasa mulimu abatujju suulirira kigambo kya security bwe mba temutaddeewo kwerinda kumala ab'amasinzizo ebivulu transport terminals ebifo ebisanyukirwamu kigambo ekikwatagana n'obutujju oba ne security generally. Bano bakugamba nti mu 2023 Oktoba 17 mu Queen Elizabeth National Game Park abanansi basatu bakosebwa oluvannyuma lw'obutujju obwali mu ggwanga lya Uganda. Wano wennyini we tuli kakati Oktoba 15 era bawandiise ne bakugamba bino bena babitadde olunaku leero wabula nga balabula nti eggwanga lya Uganda lirina okubeera alert buli munansi gwe alina omuntu wonna njagala message neno video ogimuweereze era nga mulimu na bingi nnyo byogenda okuyiga nkusaba kiraikinge ez'okubanga etambula etuuke ku muntu yenna oba oliawo asana okumanya information bweti kakati bagamba nti mu church mwategekebwa mu bomu ennaku z'omwezi nga 15 2023 zino zonna bazizimba aba nansi ba America oba eggwanga lya America erikola ku nsonga za Uganda bonna bageza kubanga batwala atinga nga bannansi ba Uganda okusobola okulaba nga ati oba oliawo atubeera bulindala era nga bagamba nti abatujja okusinziira ku intelligence yabwe batagetinga ebifo ebeeramu abantu abangi ebifo ebisanyukirwamu ebifo tourist attractions era ne batagetinga ebifo ng'amasinzo n'obutale nga byonna betugenda okuba nga tubinyumyako n'omwami ono gwendi naye wano ebifo nga airports n'ebirala abantu mulina okubeera obulindala kyekitegeeza bakakasa nti abatujju mwe bali ne Uganda Police ngenda gikongera mu maaso nayo ekakasizza nti buli Munnayuganda alina okubeera bulindala. Bampita Hands Uganda mulimu abatujju wetwogerera eggwanga lya Uganda abatujju batusazeeko dda kati gwe kyekituwo kiwulira oyinza ogamba kati abo beetulisizze obolaba tebikwatako okugeza bw'oba ojjukira COVID-19 nga akyali mu China twamulabanga abalala nga bagamba ebibadde by'abachina bikiki paka byatuuka mu ggwanga lyaffe so bw'olabanga buli kyali mu bajulizi enamugongo kati bisembedde Kaleerwe so olaba nti ab'ebyokwerinda baba tebakoze mangu if they have not reacted very fast waliwo obuzibu bw'amaanyi obuzibu obugenda okujja obw'amaanyi Musumba abantu nababulira amannya go tutandike tusangibwa nabwo wano amannya nze Musumba Asana Enoch oba Asana Enoch Kimala tusangibwa wano Najjanankumbi kanisa yaffe wesangibwa okuliraana Kenjoy supermarket kumpi ne police bw'otuuka buli omu amanye kanisa yaffe wesangibwa kitegeeza omuntu kasitatuuka abatabula kasitatuuka ku Kenjoy supermarket ye Najjanankumbi oba ku police ye Najjanankumbi kanisa abagituuseeko eri awo kumpi bwetwogerera eggwanga lya US kyeryakoze n'eggwanga lya Canada balinga abali mu kubanga waliwo yaŋŋambye nti balinga abagamba nti sina yaŋŋambye wabula mu kiwandiiko kyabwe naddala eky'Abakanada kigamba nti abantu bano batagetinga bantu baabwe abajja muno bo Abamerika n'Abakanada agamawanga gafa nnyo ku bantu baabwe abava mu mawanga gaabwe so bwe bateekayo ekiwandiiko ekyo waliwo wosomane nga bagamba abantu tewejjaayo nnyo ng'oli munnansi waabwe hide your identity kitegeera keep loki beera omuntu wa wansi nnyo bagamba oba osobola beera munda keep indoors wewala ebifo ebisanyukirwamu wale za arcade armed banditry car theft mwewale ebifo ebyamasinzizo kubanga omuntu ayagala okuwajaba bwe twali tulumbibwa ababomu abasookera ddala mu 2010 bakuba ebifo bisanyukirwamu abantu bangi ne bafa so kyetusobola okukubiriza abantu bonna babeere bulindaala aba security bayongereko ebifo ebyamasinzizo security yabwe ebeere alert and vigilant makanisa emizikiti ekereziya security ebeerewo tewali ayingira nga takebeddwa abasajja bawandiise ne batujjuliza
mugwanga oba yasibye waliwo omuntu omu yeetulisizzaako bomu mu kanisa mu kyaki waliwo yatulise yazze ne yettira mu kanisa n'atulika mwabaddemu abantu n'atafa yekka abantu abasoba mu 25 ne bafa abali mu 3 bali mu ICU abalala nga 8 bayi bafudde so kati nabino bw'obiwulira oba olina okubeera omwegendereza ennyo biki ebigenda mu maaso mu ggwanga bwebiba biri wala bingi bye tugenda okwogerako nakugamba omwami ono muleeta olw'ensonga nti bingi nnyo by'amanyi atambudde musajja musawo ate nga musajja musumba kitegeeza nti mu society wakumwanjo nnyo ku bantu be tuyita abamanyi wabula njagala tumuwemu obudde kakati tusabire eggwanga nga tetunaba kugenda wala nnyo olw'ensonga ate ekirimu kitiisa nti musumba abantu abagenda okujja mu kyaki togenda kumanya ono gyavudde wajja nawoli gyavudde so anything can happen kyekimu nembutale newalala ebifo ebyolukale kyova olaba abantu abavunaanyizibwa ku bifo ebyo byonna babeera balina okubeera abeegendereza ennyo sekiyiti babeera balina okujongeramu okukebera abantu nga kuli waggulu nnyo 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 okutegeera ani yaani ayingidde naki n'abantu obutakalubiriza abantu babyakwerinda oba ogenda ku kyaki oba ogenda ku muzikiti bw'oba ensawo ogenda nayo lwaki ogenda nayo kale tugambe kuteeka mu ssimu yange kuteeka mu ssimu bw'oba kale ng'osobola okugenda nayo nga yeetanga kyetaagisa osobola okugenda nayo naye weewala okutikka ebintu ebingi abasecurity okubakalubiriza so oba oyagala ebintu bibeere byangu kunnumirayo eyo musumba mu saaviisi nja kunywa kazi amasinzizo ebifo bye tusabiramu bibeeramu ebifo ebisobola okuyambako okufuna ekyokulya oba ekyokunywa nga kiri mu mbeera ennungi so okuyambako abakeberayo n'abantu obutalo tuziwalaba bali abaleka ensawo oli yaleeta ensawo n'agireka awo ensi neekankana sinekankana ensi negibunya so just bifo ebisinzizwamu okubanga bikolagana ne poliisi bikolagana n'abo byokwerinda emizikiti babeere nga bawuliziganya nabo bwebawaawo kyebeekengedde babeere nga babalaatinga obungeke bwamaanyi mu ggwanga lya Uganda tulisabire tugende mu maaso buli omu ndowooza oba yewombeeke mu ddiini ye nga tugenda kusaba essala ye tugenda okusaba tuyinza ogisaba nga omukkiriza mu Kristo naye naawe omusiraamu osobola osabira eggwanga Uganda mu ddiini yo kuba buli omu wano we tuli kwesabira mu ddiini Katonda atusaasire naye katusabe Ayi Yesu omuyinza wa buli kantu tukwebaza olw'eggwanga Uganda bwe watuwa eddungi tusaba otusaasire osindike malayika wo w'obukuumi ajja atukuumenga eggwanga atutaakiriza okuva mu nkwe z'abalabe atusaasire Ayi Yesu tusaba otutemerewo amakubo amapya ngaffe bannansi n'abantu bonna abalala abakakalabiza emirimu gyabwe mu ggwanga Uganda otutemere amakubo abanoonya ssente bazifuna abanoonya emirimu obawe emirimu otukuume otugaggawaze otukulaakulanye otukuumire mu kubeerawo okwo nga tukutya ng'eggwanga yaffe Uganda mmoto yaffe weegamba for good and my country kulakatonda ensi yange amiina bateekayo ne nga basignalingira abantu baabwe bali mu ggwanga babeere bulindala n'oli omuntu ayagala okujja ng'omulambuzi jjukira oba oyagala okubeera mulamu kugenda kulambulako ogenda ku Google noteekako tugeze Uganda kanoteekako Uganda yagala manya ki ekiriyo ebisooka waggulu gw'oteeka mu Uganda ogenda laba lipooti ya US yesooka waggulu nga bakugamba tera alert essaawa yonna mulimu abatujju kyawo ng'osooka weesikamu wajjukira ebintu ebyaliyo mu 2023 ebyali ku bank wali kumpi awo ne bayogera ku byali ku Queen Elizabeth ennaku z'omwezi 17 October waliwo nabwo obutujjo obwali bugenda okwanga buhappeninga oba bwali bwagala okukolebwa ku bannansi baabwe bino byonna lwaki babizza anti baba kuwa report ekakasa kuba September 2023 yes Uganda abatujju mwe bali kati bo kye bakola America evaayo n'erabula amawanga Bungereza bwe baali bagenda gikolako obulumbaganyi era America yasooka nakola ki
yateekayoko nateekayo genda France buli wamu bateekayo balina intelligence emala esobola okumanya nti wano waliwo genda beerawo kino so ne bakola ki ne balabula bwe bateekayo okulabula babeera balabula baabwe